Christine, omukyala ow'emyaka 54 asiiba mu kasasiro okuva gye bukeeredde paka gye buzibira wano wakolera emirimu gye wabula ng'atunnyonnyola nti si gwe mulimu gwe yandiyagadde okukola okuleka ennaku etaasosola myaka gye bw'etyo bw'etaasosola mukyala Christine ekyamuviirako naye okubeera mu eno embeera. Tambula nange olwaleero nkunnyonnyole nkunyumize Christine obulamu bwe ajja atya okubeera mu kasasiro ono gwe tumulabamu. Simbaniriza ku program yaffe ennaku tesosola myaka obutereevu ashanabuzga amannya gange nga bulijjo ku Uganda KYANAKU ate era nga olwaleero bambi tulina omukyala gwe tuzze okulaba mukyala Christine atunnyonnyole emboozi ye byatandika bitya ajja okubeera nga akolera mu kasasiro ono. Tambula nange nnyongere okubeera nga nkunnyonnyola bambi mukyala Christine ye yatandikira yajja atya okubeera mu bitundu bya wano ebwayise era ennaku ye agirojja atya. Mukadde amannya gaffe? Nze Nakazi Christina. Mukyala Christine, kaakati omulimu guno gw'okola tukulaba ng'oli mu kulondalonda Bikutta, Akunganya, kaakati ogumazemu bbanga ki? Myaka 2. Myaka 2. Omulimu guno ogwagala oba nnaku? Sigwagala. Gumenya nnyo. Wali okola ki nga tonnaba kutandika guno mulimu? Nali sirina nnyo kyenkola nga ndi awo bubeezi naye ng'obulamu bukaluba. Naye kati gumenya naye nsobola okufuna ekyokulya n'okusasula ennyumba. Omulimu guno tegukulwaza tolwala? Mukama mulungi ebigere binnuma naye sirina nnyo wantawaanya walala. Tubiraba mama wano we tuli wacaafu nnyo twegamba simanyi. Mukama nkolera ekisa kubanga nenzija Bikutta era naye buba bukyafu naye oguma bugumya olw'okuba nti waba tewali kyakkola. Kakati wandyagadde omuntu akulaba eyo magezi like kiki kye wandyagadde omuntu eyo akulaba kolera? Ekintu kyensinga okwagala mu bulamu bwange era ekirooto kyange ekyandeeta mu Bikutta kwe kwegulira ewange n'enfuna wensula nga wange. Kati wano wooli opangisa? Ennyabo. Oyina abaana bameka? Abaana 5. Bonna basoma? Kuliko 2 abasoma. Mukyala Christine, ndowooza katukuleko gira omalirize. Mbaniriza ku program yaffe ennaku tesosola myaka. My name is Asha Nabs era nga olwaleero tuzze wano kyaliako mukyala Christine mu kasasiro we gwakolamu gye tuzze bambi tumukyalireko atunyumize ennaku ye emboozi ye yatandikira wa ajja ate okubeera nga ali mu kasasiro ono. Asha Nabs gemanya gange Uganda KYANAKU program ennaku tesosola myaka. Gyebaleko mukwano. Kale maama. Ennyabo. Amannya gaffe nnyabo? Nze Nakazi Christine. Mukyala Nakazi Christine, ovaawo okuyingira Kampala? Masuuliita. Oyina emyaka emeka? 57. Ennyabo. Tukusanze wano oli mu kasasiro ono kwegamba ojja otya okutuuka mu mbeera eno? Anti nalaba nga nakolako ku mirimu ne gigenda nga ginnemerera olw'okubulwa kapito. Kati emirimu egyo bwe gyannemerera ng'ate neegomba okubaawo. Bwe nalaba guno ne ŋŋamba olw'okuba tegwetaaga kapito kanyingire mu guno. Ennyabo. Kakati njagala otubulira nga tonaba kuyingira mu mulimu guno embeera yali etya? Embeera era teyali nnyangu.
ng'obulamu bukaluba obulwa ekyokulya landiroodi abanja abaana baabo beetaaga fiizi naye nga kwegamba olinnya nnyo ensozi nasiika ne ku muwogo nensiika ne ku paani nentambuza ne ku menvu olw'okulwanagana okulaba nti mbaako wentuuka paka lwe nasibira wano nga ndabanga kale nga waliwo enjawulo. Ani yakuyingiza omulimu guno? Nalaba bulabi abakikola. Waliwo yakwata ku mukono nti Christine omanyi jangu. Nalaba bulabi abakikola olw'okuba nti we nali mbeera nga we bakikolera. Christine, myaka 5 mwena tukusuubira okubeera nti olina abaana. Ennyabo abaana mbayina. Abaana we bali awo kuliko omuwala mufumbo, abasatu bafumbo, ababiri be bakyasoma. Kakati bo boogera ki ku mirimu mama waabwe gwakola? Omulimu guno gwabayisa bubi naye olw'okuba nti tewaali kyakkola nabeera ne bajja ne bankwasaganyaako. Nabo batera okujja n'abo babaddewo awo. Gamba mwatuula ne mugamba naye mmanyi katugume oba kasasiro oba ki? Baalaba nga nkola nnyo ng'ate emirimu sigisobola kubanga ebikuta bino biriko okubijja gy'obijje n'obikuŋŋaanyiza w'obikuŋŋaanyiriza ate oluvannyuma n'obikola ki n'obireeta ate waliwo obudde bw'okubitunda kwegamba omuntu omu ng'ozannya paati 3 kumpi ate mu budde obwo bumu kati ne bajja ne basalawo bajje bannyambeko bwe bafunayo akaseera nga bajja nga bannyambako. Kakati wano woowo bikuŋŋaanyiza osasulawo renti? Wano era oli omuwaayo nanyini wa poloti. Nanyini poloti era kubanga aba alaba ng'okola ye tafaayo ofuna kyenkanawa onyigirizibwa kyenkanawa. Kati omwezi omuwa ssente nga mmeka? Emitwalo 3. Ebikuta bino tebajja ne babibba? Tewaliwo bajja babibba? Maama wange babibba n'osanga nga babiyiye. Kusoomoozebwa ki kw'ofunye mu mulimu guno? Okusoomoozebwa kukola nnyo ate nga nkolera mu mbeera ey'obukyafu. Kwegamba gye tutambulira batuyita balalu anti maama wange era olaba ennyambala gye nnyambadde tosobola kuyambala lugoye lunyirira kubanga ote ogenda mu bikyafu. Olugoye ne bw'obanga oba wandibadde nalwo tosobola kulwambala. Nnyimuka 11 n'ebaka 2 kwega nsiiba mu kasasiro. Ali mukunda ba ku Uganda kyanaku program yaffe ennaku tesosola myaka wenjogerera mukwano wano wendi bw'otaba mugumu nnyo oyinza obutabeerawo ekivundu kyo kiyitirivu. Mukyala Christine twagala otubuulire so ffe okuva we watandika omulimu guno tolina mbuzibuzibu bwonna kugamba ng'okulwala kubanga ekituufu kiri nti wano wendi naye sisobola kubeerawo olunaku lulamba ate gwe oŋŋambye nti obeerawo olunaku lulamba. Obeerawo Mukama ali ku sayidi yange ekyo nkimwebaliza. Ngezaako nti bwe mba ŋŋenda okulya nenkakasa nti naabye. Nenga alabyewo wano ne flasika ya caayi ojja nayo n'oliira wano. Tujja ne tulya anti oluusi tubeerawo olunaku lulamba. Tubeerawo ne tuva wano ssaawa 12. Abaana bo tebagamba nti naye maama otuswaza lwaki okola omulimu guno? Bakyogera naye olw'okuba nti nabo tebalina busobozi bunnyamba ne bakivaako naye nga kyabayisa bubi era obudde buno baŋŋamba maama ojja kulwala ogwo wansi omulundi gumu naye nga baŋŋamba okukireka siraba ngeri gye nkireka.
olaba kiki ogenda kukola ng'okirese? Bwe buzibu obwo naye nga tukolera mu mbeera ey'okunyigirizibwa si kweyagalira nti weeyagalira. Singa wabayo muzira kisa yenna yenna asobola okuyamba ye wandiyagadde akolere ki? Nze kyensinga okwagala kufuna wange nga wange, kubanga awo mba n'essuubi nti n'abaana basobola okunfunirayo akantu wadde kasaamusaamu oba kutunda nga manda ngaago kiba kisoboka, naye nga wendi tebammanja. Maama, kati ekisinga okukozesa n'okubeera nti osiba mu kasasiro olunaku lulamba n'okuwatanya eno n'odda eno, owulira oyagala obeereko n'ewuwo? Njagala wange era kyekyannyingiza mu Bikutta. Okoye obulamu bw'okupangisa? Nkooye obulamu bw'okupangisa ennyama. Uganda kyanaku ennaku tesosola myaka ashanabusike manya gange ate nga tukyali ne mukyala Christine atunyonyedde nga yatugamba nti bambi ebisinga okubeera nga bimukozesa wano nawali okusiba mu kasasiro ono atugambe bambi nti ayagala abeereko n'ewuwe, naye olunaku lukye nga abaana be balina be bamusanga. Kyanaku nnyo ku myaka 54 okulaba nga maama waffe jjajja waffe akyasobola okubeera nga akola omulimu guno. Ennaku tesosola myaka era bwetyo ennaku teyasosola mukyala Christine ku myaka 54 okubeera nga akyasobola okwenyigira ku mulimu nga guno. Oba oli awo guyina risks nyingi eri obulamu bwe. Ashanabusike manya gange programu yaffe ennaku tesosola myaka. Uganda kyanaku, my name is Ashanabs era nga tukyali wali eno ne mukyala Christine twogeremuko naye. Mukyala Christine, tunyonyere obulamu bwo obw'obufumbo, obulamu bwo obw'ekiwala bwali butya? Obulamu bwe nafumbirwa era saanyumirwa. Lwaki tewanyumirwa nga wasobola okuzaalayo abaana 5? Anti kali kyalinga etteeka erinkakatako. Ne ntuulayo olw'okuba nti neegomba okuzaala abaana bange nga mbazadde wamu. Naye ng'omusajja ali tasobola kundabirira. Omusajja ye gyali mulamu? Gyali. Yawasa dda? Yawasa omukyala omulala. Mwafumbiririrwa mwaliwa? Twali Masuuliita. Ojja otya okunaba ovaayo otya n'abaana b'okutuuka eno? Anti navaayo nga mpulira obulamu bw'ekyalo bukalubya, engeri y'okulima bw'otalima tojja kufuna ky'olya, ng'ate nsuubira nti eno ne bw'oba tolimye sobola okubaako ky'otetenkanya n'ofuna ky'olya. Kyova ku kyokwawukana n'omwami, nsonga ki gy'ogamba nti eno n'eno? Anti yali tasobola kundabirira nga n'abaana tabasomesa. Nze nalwana ku baana bali abaasooka era paka nakati bano abatannamaliriza. Nga mugayaavu. Kitegeeza ye bwe wanaba bw'oti n'awasizaawo omukyala? Ebbanga lyayitawo. Wayitawo ekiseera. Ogenda okuliira nti gye wavudde bakubyeko mujjawo? Ate bye byali bikyankwatako. Ebyo byali tebinkwatako. Nange nali nkyusizza obulamu. Kakati mukyala Christine, ovudde wabba wayisa bbanga ki ng'onobye? Nanoba 2025. Myaka 15. Ennyabo. Olina abaana gwe bwewajja eno tewafumbirwa? Tewanafunayo omwami mulala? Nedda nnyabo. Wali wabikoowa? Byali byampitirirako. Uganda kyanaku Ashanabusike manya gange tukyali wano ne mukyala Christine. Nakugambye nti bw'otaba mugumu nnyo wano wetuli mu butuufu oyinza obutatuulawo. Awo njogerera natandise dda n'ofuna ssenyiga naye nga tetulina kyakola tusobola okubeera nga nate era tukyanyumyako ne mukyala Christine. Kakati mukyala Christine, tunyumizeeko otuuse e Kampala otuukidde waani? Mu kuva mu kyalo najja kutunda manda
n'abaana ku bbega. Abaana nasooka ne mbalekayokko oluvannyuma najjangayo omwomu. Maama omanyi tekiba kyangu kujja Kampala nga tolina gw'otuukiddeko watuukira wano. Kwegamba nakwatagana ne ssenga w'abaana bange. Senga w'abaana bo ye yakuleetera y'omu ku baakunobya. Bunnyonnyola bunnyonnyozi. Embeera ng'ate naye agiraba. Ne tujja kuno ne tutandika okutunda amanda n'ebyokulya. Wakugamba maama walina emyaka ng'emeka? Anti kati toola kujja ennina olwaleera. Walinga mwana? Naawo neegigwamu. Naye ng'oli mugumu opambanya ogamba nti ku myaka gyange 4 nina okugenda e Kampala njiye. Kubanga naddangayo mu kyalo n'ensuubula. Ne ndeeta ebintu ne tugatta ku manda ne tubaawo. Kati mukyala Christine, mu kyalo teriiyo woyinza kugamba nti naye wensobola kubeera? Ng'ewaffe. Anti maama wange era kiba kinneetaagisa okuzimbawo. Naayingira mu nnyumba yaani. Waliyo baleratiivu naye naayingira muli mu nnyumba ye ayina omukyala. Bannyinaze nze nasinga kuzaalibwa n'abaana balenzi. Kati naayingira muli siiba maleeka emirembe. Ne bwe kuba kugamba nti nzire waka mba nnina okugenda nga nina engeri gye nneetereezezzaamu. Ekitegeeza nti ew'okuzimba weewali ewammwe waka ku kyalo. Kuba maama olaba embeera eno gy'oli mu butuufu n'emyaka gy'olimu okuliridde. Maama mulimu embeera nga wandyagadde wandizze mu kyalo n'otetenkanyizeeyo. Ennyabo. Gw'olaba oti? Bwe wabanga waliwo wentandikira omanyi kati emyaka gye mmaze kuno ate okuddayo ng'ate ndi bubi nnyo bannange ate kiba kibi nnyo. Waakiriko ng'ate nina ate we mba ntuuse olyaga nti gye yabulira akunguddeyo kubanga era abantu baddayo ewaabwe ate tewavaayo nti lwakabi. Oba osobola okukola ki okuddayo n'otetenkanyizaayo kubanga ate kati emirimu ne mu kyalo giba gitambula. Mulimu ki gw'olowooza gw'oyinza okukola singa obuzze mu kyalo? Njagala kutunda manda kubanga ebyo ebyokulima sikyabyagala. Tekyabisobola. Bwetutyo Uganda kyanaku ashanabisika emanya gange tukyalina mukyala Christine ng'era akyatunyonnyolamuko ku mboozi ye yamuleetera okubeera nga bambi asiba mu kasasiro atunda Bikutta n'obulamu bwe ku myaka 54. Ono maama waffe jjajja waffe si gwe mulimu gwe yandibadde bambi atuuka okukola wabula nnaku yemuleetera okubeera nga ali mu mbeera eno. Ashanabisika emanya gange era nga nyongera okujjukiza mukwano nti bw'obanga olina story yonna yonna gy'oyagala tusharingeko wano ku Uganda kyanaku osobola okujja mu inbox yange ku Facebook page yange ya Ashanabs oba nonkubirako ku 0757 84 3207. Mukwano bonkubirako nja kubeera nga nsitula ttiimu yange tujjeeyo tunyumyemuko naawe tukyalina Christine. Christine, singa obanga waliwo omuntu ali wiiringi okuyamba wandyagadde akuyamba atya? Okunnyamba mbeera njagala okufuna omulimu omugonvu ogutamenya. Ogwo gw'okutunda amanda? Kale si mugonvu nnyo naye waakiriko obeera mu kifo kimu naye guno osobola okutambula olunaku lulamba. N'okutambula ng'okutadde wabbali maama guno omulimu guli risiki ku bulamu bwo. Ennyabo. Kakati golowooza bizinesi y'amanda eyo yeetagisa capital wa ssente nga mmeka kuba olabika wootuukidde ogwagala okoze research emala? Anti amanda ago lwakuba kati ebiseera bino gaalinnyisibwa.
ekutiya ebeera mu mitwalo 10-11. Kubanga mba nina okufuna ekibanda okukipangisa kati nfunirewo ne kapito. Ekibanda okipangisa kitera okubeera wakati w'emitwalo 3 n'5. Kati ofune ne kapito gw'onaateekamu. Mitwalo nga 3 bagaba tegamala gatandika gaba gatandika. Ekirala kimama kyandyagadde abalabi bange abennaku tesosola bakuyambe. Anti kati lwakuba ebyokusoma byayimirira ne fiizi z'abaana era zibadde zimmenya, naye kati okusoma kwayimirira, simanyi budde ki bwe kuligamba nti bukomawo. Naye nga maama we tufuna emitwalo nga 3 oba 4 agatandika bizinensi eyo ey'amanda, guno omulimu osobola okuguvaamu. Maama wange olwaleero sikiraba ng'ekyangu lwa nsonga amanda ago ngalaba nti nsobola okugatunda nenfuna kyendya kale, naye ng'ate nyinza obutajjaamu fiizi oba obusobozi bw'okusasula ennyumba. Nina okutagetinga nga nja kusasula ennyumba ne fiizi n'okulya. Mami n'owunzikanga oyagala abalabi bakuyambe batya? Kale omanyi asaba osaba omuntu n'akuwa ng'obusobozi bwe bubuli, naye nga neetaaga obuyambi, neetaaga okudduukirira, nzikakkanye ku mirimu gye nkola. Yes, Ashanabs gemanya gange bwe tutyo olwaleero bwe tukoledde wano mu bitundu by'e Bwaise, ate era nga tulina mukyala, tubadde ne mukyala Christine yatunyonyodde emboozi ye okuva gye yatandikira myaka 54. Akola mu kasasiro, atunda bikutta by'amatooke. Bambi bw'otunulatunula wabitundira si wayo wakyafu nnyo owayinza n'okubeera nga wamuleetera endwadde enzibu. Aba King Montage be bateekamu ensimbi mukwano gwange omulungi, ate era nga bakugamba nti osobola okubeera nga obasanga ku 0702 10 41 25 0702 10 41 25. Bagenda kubeera nga baweesa omukolo gw'ekitiibwa nga bakwatira ekifaananyi ekirungi era nga bw'okiraba ku screen yo essaawa zino. Mubeera bulungi, mbaagala nnyo mikwano, mwekuume, coronavirus is real. Ate era nga mukwano tusobole twekuume, mubeera bulungi. Ashanabs gemanya gange omuzinangabi. Bye bye.